diro endala kuba emabegako mwenna balaba Kachumba TV wabadde project wabadde ekintu kibadde kitambula kyebisiyaga pastor munga alina bana byakozesa beyasobyako nga bagala obwenkanya ne kimutuulamu bwe kyabatuulamu banoonya bazibye batya ekintu ekyo era bakijja batya ku social media kubanga TV zo zonna bazigula tezakikuba ne bagamba tukoze tutya ng'abaana bo balemeddeko bagala obwenkanya n'abalanga bagenda bavayo kuba kino kintu kiruddewo no kyevanga nti notalo oli wakati wa Katonda kuba Katonda yatusinga okumanya kino kintu kiruddewo kintu kyetuwulidde emyaka n'emyaka si kyaleero nga balumiriza omuntu omu kitegeeza there is something behind nange kenyini ali wano bampako ku ssente defending yes eyazimpa wali waba yegana nze nga mubamuwa nzayogera nasasulwa wane ssente ngate bakimanyi bulungi mbeera wa Bujingo era nkola wa Bujingo nze nayagala pastor Bujingo simanyi nti ndimumanya namwagala tannamanya ne Susan asimanyi nti ndibalabako bandi basembeera nabagala sibanoonya nabanoonya mbo banoonya namba yabwe mbo just wabagala nabagala nze bwe mbanjagala bwe nte ekintu mbankitadde ate bwe njagala mbanjagala nze nava ku Bukedde TV sempa nga program nga bagiteekamu sempa nga sempa buli wajja avuma Kakande ne Bujingo ngate naye pastor ne gwe nosigala nga omwagala yes ne mugamba oli pastor boba mu kifaananyi kya pastor wakyovuma bali ate nga gotolina nandiga wadde ttaano kyakyo tetumanyi weeri oyambala galumindi nya otambula wekweka pastor mulamba ebintu byokola ngate ndaba ye sitaani oba asookerwako yatasaanidde vuma bali ate kyana nafunanga obuzibu nagenda nga okurecordinga program ezo zabeeranga ndicording tezabeeranga live yes babirekamu nga balina ekigendererwa nga bwengambye nti balwana omuntu program encoding olekamu byaki kubanga ate kyenamukolawo off camera temwakimanya kakati nagenda nga okukola banwanisa emyaka 2 miramba watukangayo kwa nebaka kamera zifulumye recording ataliwo simanya akola jukira babagamba kunteka ku Bukedde 1 banteka ku 2 ne babagamba akola ne bagamba wamaanyi kutua temuzza ku 1 singa kuwana ate mumuteke ku 1 tabagamba bantekayo unako ne banzizaayo empalane ku ma TV buli muntu wali walabira omwezi n'enjuba empalane talina weetali n'abatambuza emiyembe beerwana abatu mugenda mu owino mu kikuubo kati gwolowooza nti empalane ojja gidduka tolina gyogenda gidduka buli kyokola abatambuza eminaanansi fuluutu sibeerwana bewana nze ndaba bakazi b'obutogo balwana buli lunaku batunda obutogo ba 13 naye buli lunaku bairwana buli lunaku beekubala butogo so kateze empana zino zibeera wantu wona lwakuba kati nganze nze fulufika Katonda yankola bulungi ekisooka siri mwavu ne alhamdulillah ne baza Katonda namanya bwenino okubanga noonya ssente n'ebyobugagga nenkola ebikola obugagga n'ebikola ssente alhamdulillah nina ebikola ssente n'obugagga nkiddamu nina ebikola obugagga ate ne ssente nzirina kati gonga nti bagenda kungoba ku mulimu ngendera kulya emmere ngenda kuvuga Benz yange ngenda kuvuga Audi yange nja kuvuga BMW nja kuvuga Golf yange nja kuvuga Nuwa yange ne fuzo zange zijja kusigala nga zitambula nga ziripoti na ssente nja kuvuga Volvo yange era ngende mulungu ndenge egoba ngende samoya bwenjagala naye amusabire jampa zero mileage ina kadi enywa mafuta togenda kungana kuzivuga nga tumaliriza ku nsonga eyo fulufika bamukobe ku mulimu no that is not a news because olwategera nagufuna ntya ategera kye nagenda okukola kyali kiki oba contact yaweddeko nga tewamanya ne kyantwalayo ana ononda bayo ogenda gamba ky'abantu so awo tuveewo omwami njagala kutangazaamu omwami yatuwandika ebbaluwa nagiwandikira UCC ndya complaining mbundo bannamawulire naboogerako yes fine good and well amawulire nago gaagala mulamu ekituufu era bwobanga olina professional mawulire jala professional gye wasoma bomba musoma bakutegeeza nti amawulire tosuka valinga gulire litwala bulamu bokusinga gwe muntu obulamu bwe busookerwako nze kye nali njogerako kyali kituufu bannamawulire babakuba fine babakubatiya gaasi naye balina kusooka kutaasa bulamu kuba omusirikale yabagamba muve wano emirundi egi ate omusirikale muve wano kandi nze nali ndifendinga kyali kituufu ndifendinga bulamu nze njagala balamu saagala bafu oli ngagamba no nze am professional simanyi journalism so kunogosendinga nawe ensonga nze ensonga z'amawulire tasobola zogera nange nze kyendiko kiri kya bulamu oba oli professional oba oli ani omusajja ajja kunyinga kuba esasa ofe kati baba kubatiya gaasi
ono mukazi watugamba nti bamunyiga ensigo tezikyakola so obulamu kyekisoka esooka mwe baana mmwe mwettira emikisa mwe baana mmwe muli balipoota babaita freelancers sibebo freelancers nabasabirako ne sente wajjeno temubimanyi mmwe temwafuna ku sente nembasabira project nembasabira emmotoka drones babawako mmeka nemutandika okummanyira nebateeka ku payroll mwezi mwali mufuna sente mmeka ba freelancers mwogere simanyi project gyezakomeezo anti kasita mwammanyira ate kasita omanyira kati gwe omala egguli eryo report nze yeri kusasuza tolina ku payroll onwana togenda kukola kyenkola because omukisa tolina gufuna ogwo tojja kutuula wentuula so era nanga tuvuddeyo nze njagala mbategeeza mbajjukiza buli muntu waali awo si wajjajjaawo ekyo ojja kuvaawo oba olina gwolwana bamugobe naawe ojja kuvaawo bajja mugoba naye togenda kufiira waawe aba mulina suppose okubanga mwava dda ku mirimu naye bakyaliko okoza okaddiridde awantu nze nebaza n'oli omuvuka lugonve yagenda yajja n'asibula mu mirembe n'asaba pasa n'amugamba asooka okole kampani eyiyo n'amugayidingamu lugonvu kati agenda kugulawo somero musumba yagenda oddiggulawo naye naye mumutadde mu ntalo zammwe anyway saagala kuddayo tuveeyo njagala bategeeza nti kuno ku nsi omuntu yeetaaga munne obuntu bulamu kintu kikulu buli kintu kyokola ogenda kiweera embalirira naye kyokola kisigira abaana b'omusingi oba gwe kennyini one time singa ensi ekiwuka omwana byokoze bitera omwana w'emmere ku suwaani oba omwana biri mutere emmere ku suwaani that is the question. Okay, but networking chechi. Mwa YouTuber, let me tell you something. YouTuber njagala nchogere ku papali. YouTuber akwagala ko content. Kumuteka ku YouTube ye bajja musasula. Akuleke mu shit. Waliwo abantu kati nga bali mu shit. Abala bali mu makomera. Baba koza ba YouTubers. Owulidde bulungi. Onajasigala nga YouTube emulaba bajja musasula. Naye gwe byogera bakwadde yawetane bwe 10 otuddewo. Osigadde luddawa. Bikumazeeko abantu bameka. Waliwo mikwano gye gijagamba obale yamuwa omulimu yamukola bw'atyo oyaza okusaba omulimu abo mwana waani oyo era ajabeeranga ayinga kitaawe kyakola gundi bali abamusuza bamujjanjaba akabotongo n'enziku ate be yayogerera abo ebyo byonna obibalanga mu bulamu bwo jjawo ekintu ekyomu nga ggwe kati ojaga nti fulufiga avuma akola ki mi nze ate nvuma nvumye era bantegeera me as me but not my family si bana bange bo tebakirimu ate era nnumba oyo akoze eki anumbye mu level ye ze so akuluma muntu alina kyangattako ndabanga bukyokola kikutera emmere ku suwaani naye nga kina n'omusingi gwe kigenda okulekera nki mu maaso teyanza full figure awo wennyini webukeeredde olwaleero nga tumaliriza webukeeredde olwaleero nga Firebase efulumiza Oluyimba lwe bayise Labisa mbadde Bobi Wine Nobian Lee Sizamani Labisa bana Sizamani yantulide mu ngoma Sizamani Fefe Busi ne Zex birangirangi akayimba akawulidde nebaza Katonda alhamdulillah Oluyimba lulungi nyamazima getagisa luli wonderful that's wonderful so omuntu ajagamba Jennifer gwakyogedde nze nyimira ku mazima nawenkanya batosobola kumanya fulufika tojja kuntegeera nze seekubira nyimira ku mazima I'm proud na Lumansi simumanyi naye ntuse ku party ya Fefe Busi ngeri wonderful Fefe Busi akatonde ate Bobi naye agikubye n'agibotola bubotozi mpulidde gundi Sizamani mama batu batumisinga ne Sizamani Sizamani government singa tuyamba Bobi n'akola ngayo bukashoka mu bubiri once in a while oba naye ne akola ku birthdays because Bobi tumumisinga mu music industry mulungi nnyo music wanyuma luno Oluyimba lulimu essuubi ate lulungi ne message etegeerekeka abantu tebategeera message ya Nalumansi n'ebidomogo byafa byabula ate message ya Nalumansi yali mbiri wa nsonga atula mu Bobi wa nsonga ki nti Bobi wagamba ni Nalumansi teyamuwa kalulu abaganda bebatuma ba Nalumansi Bobi yawangula mu Buganda ne bw'okyogera bonna bamwagala bo tebaagala mazima tebajja kikkiriza but luno Oluyimba lulungi lugamba Labisa batusiba abaana Labisa simanyi abajjamu embuto simanyi Labisa abalimba abakola batya mbirabye mbiwulidde nga birungi nnyo ekisooka biiti abadde nnungi nnyo Sizamani omumanyi kabaka tasobola kutula mu ngoma bannaye Siza atambudde eri agituddemu bulungi ng'aba banna ate ne Nubian alina kayisaako akalimu kabaddemu ka kabaddemu kaki ba hypocrite kabadde kalunyo anti abadde akayita nga bali baddamu nga akayita kabadde wonderful so
Oluyimba lulungi nnyo, that is a wonderful song. Bayinza okubanga mwene season tewagenda kubeera walujjawo. Bajja bula oluyimba olujjawo. Oyo muntu asobola okunoonya kati oluyimba olujja ajja kuba Chameleone. Kamera alina okukola ennyo okujjawo Labisa. Ajja Chameleone nti akuba eji. Tazaako omukono. Ajja gituulamu ayingire wapadde maani awo wulire engoma. So kino kitegeeza lubadde lulungi nze ndwagadde na nnyo lubadde lulungi nnyo lulina message ebadde nnungi nnyo era nnungi. Kitegeeza ki okubeera nti nno akutte ku bazex birangirangi fine abadde weeri naye nga tamuwanga chance kuyimbako naye basizamaani amukomezzaawo mu ndongo abadde asirise zex oyo kino nsana okubanga baali balwawo mu wakolabo zex talina kyatakoledde Bobi ayozezza engato yeetisse amazzi akoze eki lwakolabo baali bamutuulako na nnyo baali balwawo nnyo kati Katonda n'amuwa omukisa n'ajja n'awaguza yekka n'avaayo kati bamukuteeko n'avaayo so zex n'amuwa n'amublessinga n'ayitawo so kyokubanga bamuwadde bate bamuwadde abadde owedde yavaayo ng'ensemwa esooka oluyimba lukoleddwa abantu bonna abamanyi abali mu bantu bw'oyogera Fefe Busi mulungi oyogera Sizamaani mulungi abadde yasirika mu Bobi mulungi Nubia ni mulungi mu music industries ani Nubia ni amanyi kyakola kati producer gwe simanyi naye yali kubye bulungi no ate n'owa ekifaananyi video ebadde etya embi ku bulungi bw'oluyimba ejjeyo eremedde okujjayo omulamwa gwa message erimu nnungi nnyo eri wonderful singa oluyimba balwadde obudde ne bakola ki nakola video ennungi ekyokubiri video balinga gye bakwasiza akasimu ate buno obusimu buno obwange bwe nnina busamusanga so singa balwadde omuntu nga Frank ajja babaani lubadde lulungi nnyo ne bajjayo miningi yalwo ndabye Edwin eyalukoze Luganye baddemu bakole video endala tebasobola kuddamu ekyo kiyise kuba oluyimba lulungi lutambule lugenda kutambula kuba lulungi na erimu n'enzikiza ate Labisa ate enzikiza Labisa alina kuba mutaala ng'ettaala likuba nnyo Labisa naye ng'ogamba Labisa nga toli mu nzikiza ate nno mbadde sinakyegendereza gwe kennyini gwe hypocrite gwe kennyini kuba nga nti Labisa ate ng'embiri erimu enzikiza wagwan man naye nga tekirugana kuba lulungi kabeere audio tugendamu kuba n'emmotoka zaffe ojja muwulira mulungi nnyo esooka beat into mwe lutambulidde yakabi nnyo naye video no sitalina no comment ku video bigambo ki biyinza okugamba Firebase nga bwe yafunanga nabeerawo the full time nabeera ku baana nabeera ku Firebase nabeera ku ki nti Mukama yamuteekako eddaala eddala ate n'akasente kati Bobi akayina nkugambye ku lukalu lwa Africa bamulankinze muyimbi ye namba 1 katajjeko Diamond so gwe bonna ogamba nti ng'oli wa Firebase olinde Bobi ajje osooka okole kulaba olinde Bobi ajje musooke mutwale Firebase mu maaso I think nti ba ministry eyebeera ministry namba Firebase esigale ng'emovinga yeekole shows kati Bobi bamubaninga ate Firebase asobola okusigala ng'ekola era desexi bujja launchinga Bobi n'atuulamu ekyo kisigala kitwala Firebase mu maaso ne Bobi okubeera nga kuba Bobi kkiriza bagaana musical muyimbi era mwamutegera mu music music naye wali kalinga ddagala by the music ddagala ne bwogendera era abeera akunoonya kati Bobi ne wanagenda ne wana batazizeemu kuyimba naye bano bazex bakola asobola okujja ku stage n'awamu abantu be watakyanoonya ssente zakulya takyanoonya ssente za ndongo ssente z'endongo muzimanyiza kaka mwabaleba abitex nga bavuddeyo bagala bayimbi mbalekeredde bapromota tekyasobola kutegeka kitegeeza nti Bobi takyanoonya ssente zino ez'endongo tukuguza $5 million nyadduka wano ategene masindigere mbende abo tekikyamuddusa okusinziza ku level Katonda kwe yamuteeka kati I think nti Firebase asigale ng'emovinga n'abo abaana bato bagundi bakole music banubia ni bakole bave mu bapademani bakole banubia ni bakole nibe nainza kutakola nnyo kuba mukazi we naye Katonda yamuwetafa yamuteekako level endala ate ye amanyi Bobi nubia ne bulamu bwe ye yategeera Bobi ne bano bazex bakole kati nubia ni ye time ate ne nubia ni time ye abanyo ne Bobi kati Firebase etaga ministry kubanga batone wozi we bali studio Bobi yagibakolera weeri badani magiki we bali kati ministry ye yetagisawo okubeera nga branding aba new artists generation of talents okugenda maaso kusigala nga
Firebase as a Firebase osobola okuteekawo show nga Bobi Wine yajja just nga principal nga principal kubeerawo guidinga kulabako okunyumirwamu naye aka just nga as a Firebase asigale ng'ekola shows lwakuba nti beegayaalirira ne batakirowoozaako ekyo message ennungi I think nti ekyo nakyo kisigala Firebase asigala yina emirandira naye omuntu omu kiringa taata bwafa mu maka oba bwalwala ng'afunye accident n'amala emyaka 5 nga mama tasobola kulisa bantu mwena ne muggwawo tewali muvuka asobola genda kwoza ngoye mu bantu oba kunoonya kutundayo mu buwogo mulye mwena ne mufa enjala kuba taata yafuna accident ebyo bintu kyogamba nti endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa yes endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa success and fear based on reason and reality lowooza think before you what you act sokolo